Tulabireko. Ninakuwa yako. Tulabireko. Alinako ninga message kusimu. Ninga message kusimu hatakajeba tulo na kaseti. Ukitaka wetu keko Mawano kuja kubidi. Ya kwasa ni mtambo. Wewe unakuja kula wako. Mukisa. Wafuka. Wafuka. Nokira ko no. Lakira ko usa, kandi usamse. Oya chowulide. Kubiruwa byawa. Tewali jamani. Okay, va. Nako, owinde ku kyenvunza. Just impulide cha busana. Ozungo dawa. Ya. Ana yeye fude nkurunga busa. Madam subira tori wano. Waje? Gaite yale sente za taka. Yazirese weziri mu office tuzina. Yachi. Ogambe echi? Sente yazirese nazimba. Zibera mu office. Oluyomwa mulimu wadde ayinza okusasula sente ezo nga zononese. Obanga basajja. Njagala kumanya lwaki ziri mu office. Anti nabadde nino zitwalayo mu bank naye nesigenda. Lwaki tebagenze? Jukira mu bwajja ofaanana. Jukira embeera ze walimu ng'ojja wano. Kati oyambadde ku ngatto ennungi zikakondo bibinalira kwaliddwe gy'ekisimu. Wajja wonna okoganya olinga atalya mmere kati nkugyeemu akamanyire by'ekisimu. Lwaki watutere sente? Oyombera bwerere. Lwaki tewatutere sente? Togulira bya mulamu, nze siri mulamu wo. Sean yanganye. Nabadde ngenda kuzitwalayo ne Sean yanganye. And who is Sean? Sean yani? Muganda wo. Bwaba muganda wange. Gwe, singa babba sente ezo, oba n'oyagala ogenda mu buyonjo, ekisawo ne bakibbawo, ogenda kuŋŋamba ki? Anti nabadde njagala zitwala. Nabadde manyi mwaki bwe mutunda ekibanja kyammwe n'enju musobola okupanga obukadde 3 gwe. Bisiya sigwe nja kuujempi. I wanted to be young. Ndagenda olali mukumanyira bumanyizi. Ale nokusatira nti abange nganda muloli. Okozeeki. Omwambadde ndi mumunnyonnyola. Atudde ku nsimbi yange ali nali mu office. Nsimbi ki? Tulaba tiyese wano naleeta sente kati nabadde nzitwala mu banka Sean n'aŋŋaana. Wanje nabo? Bali mu byabuwamu ne Sean mu bizinesi yange. Ebyekisimu. Ani yakugambye? Sean muganda wo. N'akugamba atya? Yangambye mbu nalina ebbuba lingi kyaka ne mu banka ngenda. Buwulire ebyekisimu. N'agamba lwaki yeeyinza enkola ku baglaati abasajja n'aba. Yeetambuza ali minalaati mulaba azunga. Yayombye nnyo kati ne sagala kayana naye n'engamba kambireke. Naawe n'otuula. Omanyi amateeka agafuga omulimu gwo? Ogamanyi bulungi? Twala sente mu banka. And now, Sean n'omulimu londawo kino. Otwala sente mu banka onoonya byakunnyonnyola Sean. Twala sente mu banka kati. Siddamu okulaba nga weetala mu lukubo nga togenze mu banka. Andrew, lwaki mulekanira? Tomambira. Tosobola kubanga osanze omuntu mukunya n'olingira mukunya kwange. Walakwakati ebigambyongera byakiraga jjavu. Obuzibu bwo ki? Obuzibu bwange tumambira. Wanya mambira. Osanze nkutte omuntu wange mufunzizza. Ebigambo byange tebimatiza genda mu banka tomusindika. Nkusanze oyombera mwana butatwala sente. Yes. Mugambye kola ki? Ngolaga nti nze ndi muwewufu. Sikulaga buwewufu naye njagala tukitegeere bulungi. Yes. Andrew, no reception. Bwegaawa. Genda to. Agamba gwe ya. Anawasaliye byokuwa. Kyabulanga alina ebigere. Yekyo ebibiina zaaki. Oluwuula tobigula. Andrew, njagala tubeere abantu abalowooza. Tuli ku reception. Yes.
koli mukulekanira. Yes. Client bwayingira onakusanga nga weregana ono omwana. Yes. Bano abaana biba bigambo. Kifaananyi Kikolagira ky'olina kukola. Ky'olina kukola. Kifaananyi kikyolaga abantu kati ng'oyo wa reception oyagala kulaga nti oli w'amaanyi sikufuga kiki kyolaga. Sikulaga maanyi naye enkola kiyina kukolebwa. Naye lwaki okola oti? Gwe olina ky'onnoonyako ekyo nkulabula. Andre ennaku zino watabuka. I don't know what happened. Ng'olina ky'onnoonyako olina bizibu byo nga muntu. Yakuwaata obuggo. Ate simanyi lwaki ekyokunkuba ennaku zino kikwanguyira nnyo. Kimu bibiri nja kukuba onkuba kuki? Anti olemadde. Sobola okukuba yonoona omukazi. Olwaleero njagala nkutegeeza ebigambo bino Andre. Nze ndi mukazi mukulu. Ebyo ebintu by'okumpooninga wooninganga okunkuba bikome. Ekyokubiri, Andre saagala onkozesa ensobi. Awo we ŋŋenda okukoma. Okay. Saagala onkozesa ensobi. Osazeewo tunyigagane? It is okay. Omanyi kati nakoowa okuwembejja. Lwaki buli kadde oyagala kuwembejja? Ky'oyagala kikole. Lwaki munjooga ekyenkaniddeawo? Buli kadde nja kukuba. Kati tujja kwekuba ggwe. Moya ngamba bagenda kungobesa wayo. Tukomye wakuma bepere. Abasajja beekira ono si ayitikamu obuggo. Ani. Nja kuyisaamu obuggo. Oyo Andrew lwajja mutula kayalike. Taata agambye wano eno ankwanye. Alesa ngambye ekirowoozeeko. Naye weekugamba muzeeyi ankwanye alesi sawa enafuuka mama waba Andrew. Leera kakati saawa yonna ofuuka nnamwandu kuba takyabulayo kubanga kyenjagala awo wennyini ayitewo nyigirewo nga nze asaba ezo miliyoni 2 buli mwezi. Tojja musobola ekiri wano beera kufa amabujje. Ate onjasamira ontama wawula kikootya omanyi buli bw'oyimpa wawolooza nti oli muto olongera okutunula ku musajja omumpi nuwa atali muntu leka naawe okola ki ekintu kitandike owanvuwe obusiba obukuliko abati tegedde lwaki kampuni tezikkiriza baagala nakolera wa byebyo naye ebyo ebirowoozi bivaawa sikolera wano kati nange nina kutuula wali nina kugenda gye nkolera genda kubanga abaagalana muba temujja kukwatagana kati eno kampuni ekimu ku bizibu byayo abaagalana onagamba kino obyagamba kino kitegeera era kati wano okulekanga nga tusobola okigatta gombe tebamanyi okwagala kakwaya nfe bansiike genda gyokolera ozunga nnyo beerako wamu seto ojja genda ogamba nti bye wali oŋŋamba